tasobola okukikola naye yeesuulirawo gonna agamba naye mwami Katete ssebo webale nnyo obalire ddala omulimu guno gwokola gw'amaanyi era nkusaba ngenda kusabira wano ng'abantu bano bawulira kino nze nkikusabye kansala Kimba Fred mu ddendogendo lya Mukono Central Division nkusaba kino tokikomya Nantawulira wokka na Muggoma nkwegayiridde okusinziira wezze nga nkunoonyerezaako n'okutegeera okuva emabega yonna ndayira ddala ng'olina ensonga ez'amaanyi z'osobola okutwala bannamukono bano abafuuka wano ne bafuuka b'amaanyi ngenda kutwala n'emukono eri mu Central Division era amagezi gano gatutwalire gakole ki ffe eri mu Mukono Central Division ebintu tubidduse supiidi njagala ekintu kino kyotambulirako kati kitwale supiidi n'eri mu Mukono Central Division kijje kikole ki amazima gaagaba abantu b'Nantawulira omusajja ono alina ensonga ez'amaanyi ate esobola n'okuba nga asobola okutuula ewantu n'ateeseza abantu ne bagenda mu maaso n'abavubuka ne bafunamu kubanga kino kituwa amaanyi ng'abavubuka okulaba nga tukola ki kino kikubulira nnaffe eri ekyennyanja bwe kiva mu nnyanja oluganya bwava mu nnyanja n'akugamba nti ebyennyanja biweddeyo tukolanga ki tuwakana kati njagala kubuulira tulina kye tuva twagala tujje twegatte naawe kubanga tugege tulabako ebyennyanja era nsaba abantu b'Nantawulira mbeegayiridde twongeremu amaanyi mu tonamenti eno n'omusajja ono nga tumwongera amaanyi tusobole okuba nga tugenda mu maaso kubanga abavubuka kino kyakola kyabavubuka ate nga tuli bangi abasinga obulungi nga tukyetaaga neyanzeege amaanyi anze Kimba Fred chairman wa Works and Security mu Mukono Central Division. People power, our power, NUP, everywhere. Erinya nze Muweno Air Force era nze representative wa His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Basebo ne banyabo nyimiridde wano nga representative wa president w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nze chairman wa Kunga mu Mukono. Basebo ne banyabo ntwala omukisa guno okwebaza omuteesiteesi omwami Katete James. Talenti kintu kikulu wano obedda mpulira batuwa updates e Bungereza naye abo abasajja obedda be mutubuulira abali mu Arsenal abali ewaane wano mu liigi ya Uganda abamu amagulu gano ffe ge tukozesa okutambuza bo bagakozesa okuzanya omupiira ne gufuukira ddala omulimu. So basebo ne banyabo njagala okwebaza omuteesiteesi omwami Katete James okuyamba ku bavubuka bannaffe okujja okutumbula ebitone wano mu Mukono municipality. Basebo ne banyabo amawulire agaleero gafulumizza ng'ababaka baffe bwe bakoze enkola gye bakolamu ne batukiikirira. Basebo ne banyabo njagala okubeebaza ng'omukulembeze mu National Unity Platform okulonda National Unity Platform era mwatuteekamu obwesigwa ne tujja mu bukulembeze era wenjogerera kati abamu ku babaka be mwalonda omuli Honorable Anifa Nabukeera leero mu Mukono ye yalidde mu bannaakendo era ye yakulembedde mu babaka abasinze okutukiikirira. Omukyalo oyo ebiteeso byammwe ebimu yabitutte mu Parliament era yakoogera emirundi 29. Basebo ne bannyabo si ye yekka kuba temwalonda yekka n'omusajja gwe bayita Mulima Mayuuni Honorable Abdallah tatukoze bubi akutte ekifo kya 2 mu Greater Mukono. Basebo ne bannyabo waliwo n'ekyennyanja ekinene kye twagala okuvuba nakyo kiri mu opposition omwami Kayondo naye tatukoze bubi era akutte ekifo kya 3. Basebo ne bannyabo njagala tukubire ku abo ababaka baffe be twasooka okusindika tebatukoze bubi mubakubire ku ngalo.
bannyabo ago gakyali mabaga. Mbakakasa nti mu National Unity Platform tuyina abavubuka envuumuulo era tukyayina n'abantu ab'amaanyi era temuyina kuggwamu ki maanyi. Era bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeebase. Abamu mwali mugamba omusajja nga abuze. We tugendako mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, omusajja omu Elijah yagenda ne yeekweka. We yagendako mu lusirika yakomawo mu maanyi ag'ekitalo. Njujukira waliwo abalubaale ba prophets of Baal abaamu embanga, naye bonna yakozesa amaanyi gye yali asirikiddeeyo gonna n'agakola ki n'agateeka ku ttaka. Bassebo ne bannyabo Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandise olutabaalo. Amaanyi mwagawulidde agabaddewa mu Western Uganda. Eyo ki Western Uganda gye batugamba tebakola ki kye batumanyi nti waliyo Baganda nti kino ekibiina ky'Abaganda. Bassebo ne bannyabo Abaganda si be bali mu Western Uganda. Abantu ba Uganda tuli basanyufu nti kati muli balabufu, mutegeera mwakowa okubagulira busabbuuni. Omuntu n'akuwa omutwalo gumu n'otunda emyaka emirala 5. Bassebo ne bannyabo mwebale kukola ki kubeera balabufu kati. Era ndi wano ku lwa National Unity Platform ne mbategeeza Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kutalaga ebitundu bya Eastern Uganda. Era olunaku lwa Monday Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuyita wano mu Mukono. Era bassebo ne bannyabo abo bonna abanaatwegattako twetegese nga ffe ba foot soldiers ne bakunga bannange, kubanga omulimu gwe baatuwa kukunga bantu. Era nzize mbakunge tugende mu bungi tumwanirize. Abanaasobola tujja muwerekera paka Mayuge, kubanga omulabe tumumanyi. Omulabe y'omuntu abeera awo ne takwagaliza ki kalungi. Tulina okubeera wali ku kido ku Principal waffe. Lwaki tumubeera ku kido? Ye pulezidenti wa generation yaffe. Omuntu abeerako akaseera ke, lw'ogula essaati empya eba etemagana, naye ekiseera kituuka nejjamu ebiraka. Tukkirize tugaane bali bannaffe, ekiseera kyabwe kikoze eki kiweddeko. Kati bali mu ttaamu ekola ki? Ttaamu egenda. Tutandise okulaba ka message ebitundu ebirala mu Afirika bye giri okutusindikira. Twalabye pulezidenti omulala nakyemalirira, naye ne bakola ki? Ne bamuwamba. Bassebo ne bannyabo naffe ono tukola ki? Tumuyina. Temugwamu ki? Temugwamu maanyi. Eno ensi si yange nzekka, naye eno ensi yaffe ki? Ffenna. Tukkirize tugaane abamu abasajja n'abakyala abali wano muyina abaana. Nze nasomera ku Shimon Demonstration School. Njujukira mu PE baali batuyimbisanga obuyimba, naye nze akayimba ke nateranga okuyimba era nenteekawo nze njagala kubeera ki? Pulezidenti. Naye maze emyaka emeka nenkayimba, naye ne pulezidenti ndaba atya? Ndaba omu. So bassebo ne bannyabo tuzuukuke. Oyo ye yalya mmere ki? Yali mmoto, naye tusobola okumukola ki? Okumuggyako. Nze naawe we tuneegatta tusobola okukola ki? Okumuggyako. Bassebo ne bannyabo obuwagizi bwe mwatuwa luli mukomewo mukole ki? Mubutuwe, kubanga omukazi tafuna lubuto mu lunaku lutya lumu. Bassebo ne bannyabo muyina abakyala. Omukyala osobola okubeera naye ebbanga ddene naye tafunirawo ki? Lubuto. Olutafuna mu lunaku olusooka tekitegeeza nti takola ki? Tazaala. Bassebo ne bannyabo ne Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lulibeera olwo n'akola ki? N'awaka. So bassebo ne bannyabo saagala kutwala budde bungi nnyo. Neebaza baganda bange abasamba omupiira. Nange Air Force kadde muzanyi wa kapiira lwakubanga nawumula nindaba nkaddiye, naye nsanyuse nnyo ndabye ebitone ebirungi bye tuyinanga mu Mukono. Era njagala tukwatire wamu
tufuneyo naffe ttiimu esambira mu Super League neya mukono. Ttiimu ya Nantabulirwa 1 nzize njegendereza wawo ne Nantabulirwa endala. Kuza tulina ttiimu za Nantabulirwa 2. Musambye first division omwaka oguwedde weewaawo temwakola bubi era ne mugenda ne kuki ne kuzizono. Basebo ne bannyabo tutandike okwagala ki ebyaffe ne tuyita mu bubu build Uganda by Uganda. Wano tetugenda gula buto naye wano kyetugezaako okugamba tuwagire abaana baffe abaaki abeeka. Bano abaana be mulaba nabo balina famire naye lwakubanga buli omu alina ekiki ekitone kye. Tulaba omwami Cheptegei n'atufunira emidaali. Wano tulabawo ba Cristiano, wano tulabawo ba Messi, wano tulabawo ba Neymar abaki abapya. Basebo ne bannyabo talenti tuzikole ki tuziwagire. Era nebaliza ddala omwami Katete ekintu kino kyakola. Nze kamwa kwogera ngenda okufuba okulaba nti mweno tournament nange nteekako ettaffaali kubanga agali ewamu ge galuma ennyama. Era mwami Katete mbadde okusuubiza eno tournament yo funamu ttiimu ya select at least tugende tusabe ki friendlies tusobola okwemanga ttiimu nga KCCA, ttiimu nga Vipers, ttiimu nga Sports Club Villa. We tunafuna alo select yaffe tugenda abaana abo bafune ku exposure tusobola okufuna friendly matches nezo ttiimu. Wano waliwo omwana omu oba abali omu abazanya omupiira nitebalina kusambira wano n'omupiira gwe basamba muyitirivu. Kyokka ne tuyina abamu abali eri n'ate be balina okukola ki okusambira wano kasaawe kaffe. So basebo ne bannyabo tetugenda kukoma wano ne tukwogerako bwogezi nti mwami Katete ategese tujje tusambe tuddeyo waka. Nedda, guno mulimu. Omupiira nagwo ki mulimu. Owali omulimu wabeerawo ebikola ki ebirina okulongoosebwa. So mwami Katete mbadde nkusamba funa ttiimu ya select nga we bajja basamba. Njabbeera omu ku abo agenda okubasakira friendlies nezo kirabu ennene. Lwaki kikola? Twagala tukulozinga eyo gap between Super League ne zino liigi ki endala. Waliwo abazannya abamu be tusambye nabo n'olaba n'aludde mu big league n'azanya first n'azanya second naye tavangayo. Si nti nno mubi naye talina ki exposure. So basebo ne bannyabo tetugenda komaano tujja londa select kubanga nze nina belief omupiira oguli e Nantabulirwa ne mu Mukono in general muyitirivu nnyo. So ne mmaliriza basebo ne bannyabo mwagale nnyo ensi yammwe. We tubayitanga ne tubakubidde emiranga temusirika. Saawa zino tulina olutalo olulala, olutalo lwa Namyoya. Ne muli eyo mutudde mu bannantabulirwa bagaba ekisa industrial park forest eryawo eya Namanvu. Nze we nali nkyali omuto mu kiseera kya Namirembe bitamazire batugamba the biggest artificial forest answer yali ya Namanvu forest. Ekyo nkijjukira bulungi. Basebo ne bannyabo wano mwaba Goma abannantabulirwa kuba muli mu division ya Goma waliwo ekibira ekya forest reserve ekiri kye bayita Namyoya. Waliwo bakansala abamu abatandise okukukuta naye ffe tetuligamba nti tubalemesa okukola ki okuleeta enkulaakulana. Naye nze ebibuuzo bye nnina bibiri. Lwaki bapapa okudigazeetinga ki Namyoya? Mubeegendereze ne tetunnadigazeetinga Namyoya tusooke tugende tulabe naye Namyoya gye twogerako ekyaliyo kuba waliwo abafunayo dde obuki obutuuze. Tusooke tugende tulabe Namyoya yaffe ekyaliyo. Weba ekyaliwo mujje ne pulaani gye mugenda okukola ki okukolera. Basebo ne bannyabo bannantabulirwa mwasirika nnyo ne bagenda ne batuwambako industrial park eryawo ne bajjawo ekibira kyaffe. We bajjawo ekibira kyaffe ne batusuubiza emirimu ne batusuubiza eggulu n'ensi nti factory zigenda kubeerawo empitirivu ennyo. N'ekyennyamiza nnyo ndabye wano abavubuka bangi tebayina mirimu. Ezo factory ezo zennyini eziri mu kitundu kyammwe tulina ziteekako ku nninga zibawe ku mirimu. Kuba waliwo ekintu kye tuyita social corporate responsibility nti we tunaakola ekyo nze naawe tujja kwenyumiriza mu ki mu ggwanga.
basebo ne bannyabo ebigambo byange bikomyawo naye temwerabira ku lunaku lwankya tugenda kuwagira essaza lyaffe erya Kyaggwe. Bannange bwe guno omulundi nga ffe bannakyaggwe bwe tugenda okufuna ogenda okukwata ku magulu nnyondo Beene ayisa abasajja Kabaka mu ngalo. Tugende tuwagire bulungi essaza lyaffe enkya ne tuwutula ab'Ekyaddondo. Era basaba ne bannyabo etumala eyo activity awo tubeera tufunyeewo ki akabonero. We tunaavaawo ku Mmande twolekerawa tweyogera mayuge. So musule bulungi, Katonda abankuumidde, abazzayo bulungi, mwekuume. People power, our power. Our power, Nuupu. Everywhere. Neeyanziza. Sorry. Bannange basebo ne bannyabo akeesuso. Mu ssaza lino erya Kyaggwe tuyinayo omwana waffe wanaatabulirwa, Mukama mulungi, era bamuyita Devi. So tugende tuwagirani Devi. Tugenda tuwagira omwana waki, omwana waffe agali ewamu ge gakola ki, ge galuma ennyama. Mukama abankuumire. Tweyanze Komanda webale nnyo webalire ddala mutusonyiwa kakayisemu awatali kuyisa budde ngenda twala omukisa guno okuyita mwami Katete James ayogereko gye muli ate era atute obudde bwe butukutte. Tweyanze bannyabo ne bassebo abatuuze b'e Nantabulirwa, Kolo, Buwanyi, Kisenyi, Kiwanga, Kirowooza, Seeta n'ebitundu ebirinaanyeewo. Nsanyuse okubalaba nga mukyali balamu. Nina essanyu okuyimirira mu maaso gammwe kubanga nze kamwa koogera ni mwana muzaale wa wano bwe munkuzizza. Nina essanyu okulaba abavubuka bannange bwe tukuze n'abapya bangi abazze okutusenga ku kyalo kino. Mwenna tubaaniriza. Nga situtte budde, Katete James Goma Youth Cup oba Youth Tournament twasalawo tugitegeke. Lwaki nasalawo okuddiza abavubuka bannange? Nze kamwa koogera elevo yange nagisomera Naggalama nga nsomera ku basale ya mupiira. Nenvaawo ne ngenda ku university naye nensomera ku basale era nga nsomera ku mupiira, kusamba mupiira. So bwe tutuuka mu bifo gye tuli, gye tuweerereza eggwanga lyaffe ne tufuna emirimu, tulowooza oluusi ku kintu kimu. Katete kyenvudde nkomawo disitulikiti yange eya Mukono n'eggombolola y'Eggoma n'eggombolola ya Mukono Central Division okuziddiza mu ngeri ey'enjawulo nga ntegeka tournament eno gye tutuumye Katete James Goma Youth Tournament. Tournament eno tejja kukoma wano. Omwaka ogujja tusoose tutegeke mu Goma mwe tuzaalibwa, mwe mutumanyi, mwe mutuleredde, tufune obuganzi n'obwagazi obwa bannaffe bonna. Bavubuka bannaffe mwenna abazze nsanyuse nnyo okubalaba era mwebalire ddala kujja. Emikono bwegiti tegibalekanga mabega. So tournament eno ekigendererwa ekinene tugitegese ng'abavubuka twagala mugyetabemu. Gyetabyemu ttiimu za 20 ng'emiruka 5 egya Goma buli gumu gulese ttiimu 3 oba 4. So tournament eno twagala mugisambe, mugyenyigiremu, mubeere bampisa kubanga tutegese ebirabo semalabo. Akawungezi kano akaleero ttiimu 2 zisambye. Era njagala okuyita wano ba captains oba ba managers aba ttiimu 2 ezisambye. Enteekateeka eri nti buli ttiimu ejja kufuna emipiira 2 ne pips 15. Enteekateeka eyo tennavaawo era tejja kuvaawo. Ttiimu 2 ezisambye olwaleero nsaba zibajje wano ba managers tubakwasa emipiira egyo ne pips zaabwe tugenda kuzibakwasa. Akalanga ak'okubiri bassebo ne bannyabo ba managers ne ba team captains n'abakulembeze b'amatiimu 20 abazze abatindiza eŋŋendo mbebazizzaamu ak'ensuso. Era nsaba okubasisinkana wali ku Nicholas Gardens mu ddakiika nga 2 zokka tubeemu akaffe ke twegeeyaamu
n'oluvannyuma mbate mudde gye muvudde. Tonamenti eno ssebo ow'ekitiibwa ab'ekitiibwa abali wano njagala okubategeeza nti omwaka ogujja eno tonamenti ejja kuba ya mukono municipality. Era neebaza obuwagizi n'obweyamo obw'enjawulo bwe mutuwadde okuyimirira awamu naffe. Naye abavubuka munootinge kano, lwaki tujja okutegeka ebintu ebifaananako bwe biti n'okubaddiza? Kubanga ebitundu byaffe tebirina bukulembeze, bulina mugongo. Abavubuka kino mukiwulire. Ffe abaasoma nga tusomera ku mupiira, emizannyo kye kimu ku bintu ebiteebwa wansi ddala. Naye ndowooza gye mugenze mulaba nammwe bwe mutambudde ne mulaba emizannyo tegikyali gy'abantu bali awo batasobola kukola kintu kyonna. Gisobolera ddala okuvaamu abakulembeze bavuddemu era mubamanyi. Pulezidenti wa Liberia yali musambi wa mupiira. Samuel Eto akulembera CAF musambi wa mupiira. N'abasambi abalala bangi abakulembera ebitongole by'emipiira n'ebitongole ebirala binene nnyo mu nsi yonna. So abasanyi b'omupiira n'ab'emizannyo mwenna gye muli temwetunulako, tusobolera ddala okubaako obukulembeze obugasa ebitundu byaffe gye tuva. Olw'ekyo bonaye bwe bw'abadde ayogera alina kaakoonyeeko nti waliwo n'abo abatakyateeseza ddala gye twabasindika okugenda okututeeseza mu paalamenti ya Uganda. Kateete James njagala okubategeeza abannantabulira n'ebitundu ebirinaanyeewo, bavubuka bannange, abakyala, bakadde baffe, mwenna abali ku nnantabulirwa n'abatusenze, mbakubira omulanga tuveeyo, twetaaga obuweereza. Tetwetaaga bya bufuzi, bya bukyayi. Twetaaga abakulembeze ab'omulembe gwaffe, twekiikirire. Abavubuka n'abakadde n'abakyala ab'ennantabulirwa, nkomyewo gye muli nga njagala kujja mu bukulembeze mu mwaka ogwa 2026. Era njagala mundabire ddala ekiseera kino kye tutegeka tonamenti zino n'ebirala bye mujja okulaba bingi nga tugenda tutambula nga tugenda tukola. Nsaba mutandike okutwetegereza. Omukulu w'abavubuka naliko wano wiiki yaggwa emu emabega n'agamba nti mujja kusunsula. Njagala musunsule abakulembeze be mulonda be mutwala okugenda okubakiikirira n'okugenda okugezaako okuweereza eggwanga lyammwe nammwe okubatuusaako services ze mwagala. Mbebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ttiimu ze nsaba okuwa ebirabo siziraba. Nantabulirwa 1. It was nice to talk like this to the nation's small, beautiful and endowed the glory of democracy. With unity, diversity, on the mission, the nation that would make my nation for the future generation. But it's really a young generation, the old children of the independence generation. Oh yes, not balance of the future generation. We ourselves find solutions, since our leaders all seek to care for the next generation. Basaba ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala obuwagizi bwe mutulaze olwaleero. Nsaba mwongerere ddala okutuwa obuwagizi. Tonamenti eno ejja kubanyumira nnyo kubanga ebirabo ebimu ku bye tutegese buli ttiimu ejja kuba mpanguzi. Ettiimu eneewangula eneesitukira mu kikopo ejja kusitukira mu kikopo n'ente, so ssennyana wabula ente. Ttiimu ey'okubiri ejja kutwala ekikopo n'embuzi, n'ey'okusatu ejja kutwala ekikopo n'embuzi, n'ey'okuna ejja kutwala ekikopo n'embuzi. Kati awo tulyoke tugabe ebirabo eby'abasambi abasambye obulungi nga goalkeepers, abasambi ababadde abalungi mu tonamenti, abasinze okuteeba ggoolo, ttiimu esinze okuba ey'empisa. So nsaba tonamenti eno mugijjumbire, buli lwe mujja muwagire, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutuwadde essanyu n'ekitiibwa.